Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero mbadde wano ngenda kukola interview ne muzeeyi Mirundi n'ensanga omukyalo ono. Nagamba Kasuku kansooke nkuwe ku mboozi yange naawe ogimanye ne nga ntekulwawo. Bino ebyemboozi bye tusinga okwagala omumanya. Abadde wano babadde bali awo balyanga banyumya abakazi bye bakoze bakazi bannaabwe mu nsi ne ngamba okay kambateekeko wano story eno nayo mugiwulire tejja kubanga ya namawunyo naye mugendako mugiwulira tusanyusa okulaba oli otya jendi mpola mpola jendi obulamu bugamba butya obulamu bwe butyo kozza obubwo kati omuntu atulaba sooka omuwa amanyago manya gange nze Namugga Agnes Namugga Agnes ate oli omwami kojja wange bwe mubadde mulya wali n'abantu abalala kojja wange Kasule yes abantu nga bawakana bye bawakana nenga nti tuteeke ku kamera tugende mu maaso story gimpe nga bw'obadde ogituwa wali awo olwatuuka nga mama wange afa mama wange yafa ndi mwana muto yafa nina emyaka 16 nandekera kojja wange ono era gwe nakula naye nansomesa nakola buli kimu kale nafaayo eri omwana netuuka ekiseera nga nkuze nga laba ndi muwala netaaga nange okweyiyanga omuntu nampangira ngenda ebweru tandika okuyiiya obulamu ngenda ebweru agenda Dubai natuukira mu kiyumba nenkolera ddala ebbanga eriwerako nkola ssente naye nga sisindika ssente kanga ssente zange zibeera ku account nekolerera nenkola nentuuka ekiseera akasente kaweze akasente bwe kawera nga obimanye ebintu ng'otambuza obwongo n'osalawo osooka okiteemuko ekyokubeera mu kiyumba n'envaayo n'oweebuuza ku bawala bannaabo aba street nga bobimanyi streets ze Dubai z'ebweru mbeebuuzaako ne bampa ku magezi agabo balina mu kasente osobola oyiyawo kintu bwe kiti oba restaurant oba boutique oba kika kioski ka juice ebintu bwe bityo kati nembalabala mu sente ze nnina nga kyennyinza okukola ekyangu kola boutique boutique kiba kinene nnyo gamba akaduuka k'engoye akaduuka kati nitini ak'engoye ng'era otunza bannayuganda be batyo bannayuganda n'abalala era ababa babyagadde abaayo nga nkola akasente kaye nga bwe nsindikira kojja wange nga nange we neterekerako nganza omuntu akola nga mbeerawo mpola mpola kati lunaku lwali lumu bandi ku dduuka abawala abajja okugula ebintu mulimu omuwala ninga amumanya kyava nsanyukira angamba Agnes konze wangi watuuka ddi eno oza banga lyemmaze nga ndi eno ku kyeyo olimanyi gwe watuuka otya andira mu story ye nga nnyonnyola engeri gy'alimu talina wasula ku street bikiwe bityo kale yalinga asula basula mu biyumba bababonyaabonya ne mugamba wano wendi olaba neyiyawo ng'omukazi naye nsobola okukwatirako netukola ffenna lwansula naawe ne kudduka tujja ne tukola nakisanyukira nnyo tubeera awo ne tutambuza obulamu mpola mpola nembeera naye nanga mukwano gwange nnyo kuba kuva Uganda ngakyali mukwano gwange nate nasomako naye bwe bityo okuva mu kyalo nembeera naye ebbanga ligenda litambula liyita mpola mpola kati mu bbanga eryo ngenda nfuniramu omuntu omubeezi sasooka mufunirawo mufuula mubeezi yajjanga kati nga asuubule Uganda naye nga ebintu abireeta eri aleeta obugoye nga buno buddira asuubula Dubai najja Uganda n'asuubula then najja n'asupplyinga n'amalamu nga wiiki 2 n'addayo bw'atyo sikitegedde bulungi nti waliyo abantu abagula ebintu e Dubai ne babitunda e Uganda no obanga ava e Uganda najja n'abitusuubuza e Dubai fene tutunda kale ng'obiguza Bannayuganda kati nga buviiri obuwivuzi bizigo bu dresses obuli ize nga buno bwe buti Jebali waliyo ebintu ng'oli atagula Uganda n'atwala eri bulungi nnyo
Omusajja ono tubeera nga supplying ebintu natuka ekiseera nafunamu interest nakwana ati mukunkwana nesooka muwa budde nga nyumizaako mukwano gwange oyo muganda omanyi nti oyo mwami bwakiti musajja mukulu wa buvunaanyizibwa talaka alina ku ssente alinamu ne ku magezi nga munyumizaako omuwala naye nga lwe munyumiza agamba waba kwane nga kale nga enziramu gyanziramu si nnungi tuka ekiseera nange nengwa mulaavu ndi muntu nina omusaayi ngwa mulaavu naye tweyagala funa lubuto beera na musajja nga bwaddayo ng'asunga atandisa n'osula waka nga takyapangisa hotel nga lwabazze abeera waka onna lunaku lwakyalumu omusajja oyo ng'akomawo ng'aleese era ebintu nga bulijjo tutuula ku dduuka ndolaba omuwala the way she is acting nga eri strange ng'alinga alaga nti ayina oba nnugu oba ki nga newemba nyina kye munyumiza nti omwami kiri bwekiti nga tammuka yenna akuddamu akimba ate lumu nga mugamba naye omanyi omwami ono okimanyi nti ayagala tudde e Uganda ayagala kukyala waka omuwala ngamba mwe mumanyi oba akyala akole ki akyale mwe mumanyi ntandika okugoberera embeera z'omuwala nga sibitegeera ngamba muwala ono kiki sirina kye nali mukoze mukwano gwange eva tuba mu ssanyu lwaki ekyo omusajja kimutabudde kati lwali lumu omusajja n'akomawo e Uganda n'amala ate nadda nangamba engeri gy'oli olubuto twagala tugende nkyale eka ndabe ku bazadde buli kimu nkwanjule naye nga nsanyuka nga ngambako omuwala nsanyukireko omuwala yangamba mbaagaliza mikisa kyo kigambo kye yasembayo okwogera from that day taddangamu nakulinnyawo nali nkolera ekitwala ennaku 3 nga taddanga nga maze omugamba kiri ekigambo ekyo emikolo kyava mpeereza message nga ngamba mugenda kukola emikolo naye nkwagaliza mikisa naye kyoba omanya buli mbeera gyonna oyitamu ey'obulumi tobaako kyeweewuunya omusajja oyo yali bwani wange nimugamba kijja kitya nti omusajja yali wuwo ate nga ku dduka twabeerangawo babiri nga yajjanga buzzi nangamba yali wange gwe kyoba omanya nalekera owandiika message nembitwalanga ebyokusaaganze nga sibifaako nnyo nga mmanyi nti kati ono omusajja ate yali yakwana n'oli omukazi mukwano gwo kyesimanyi kubanza nayogera n'omusajja ne mmubuuza anakwata ezo message nenzimuforwardingira kuba by then we yansindikira ezo message yali Uganda nenzimuforwardingira ne mmubuuza ekyo kimanyiiko ki musajja kyava ngamba sirina kyenkimanyiiko ne mugaba omuwala mpeereza message bweziti ne bweziti bw'abanga yali mukazi wo ngamba musajja n'agamba engeri gyenkomawo kanzijja tubyogeremu okole ki oyite omuwala oyo twogere konze kale n'akomawo tuyita omuwala n'agaana okujja naye nga ye akanyasindika message mwe mukolo omukolo naye gye binaggwera munaamanya nze nga omusajja mbimubuuza akanya kwegaana nze omuwala simukwanako mulabawo ku dduuka lyo nenkitwala ize nenkita mugaba bato omukwanako it's okay tugende mu maaso n'ebyaffe kati nno obuzibu bwe bujjira waawano omuwala amala okuntiisatiisa buli kimu akintiisizatiisizza nzikiriza nemwesonyiwa ng'omuntu kumbe ye tazikiza ogambye okole ebibyo akole ebyange kumbe ye tazikiza keera ku makya lunaku lwali lumu musajja wange waali ngamba tugendeko mu ddwaliro bakkeberekokko mwana keera ku makya nga mpulira olusujjasujja olwo muli wano muli Dubai tukyaliyo tetunnadda wano keera ku makya mpulira olusujjasujja nga tugendeko mu ddwaliro bakkebereko tugenda mu ddwaliro tugenda mu sikaani omusajja gundi omwami abuuza dokita alina lubuto olutolo lwa bbanga ki luli mu bbanga ki kati we lutuuse
Basawo nga bamugamba ffe nga tetulina lubuto lwe tulaba. Yes, nga bamugamba tetulina lubuto lwe tulaba. Tali lubuto. Naye nga jjukiramu wali emabega. Ngendo atugenda otandika otegeka ebyokugenda okweyanjula nga luli amezi emeka? 2. Nga luyingidde 3 wantwalira okukebera. Sikyenako kale okumanya bulungi nga luyingidde 3. Angamba bamugamba abasawo bamugamba nga temuli lubuto. Talina lubuto. She's fine. Talina ddoto, talina ddeki. Tulabwe nti ng'asina lubuto. Nenzire waka nentandika okukebera empala results zize nasooka okukebera ate nga mweruli ate bano bagamba sirina. Nebinsobera nsigala nga ntudde embeerawo nakaseera. Ye wagira emirimu gye nga bulijjo. Kati yali azzeeyo ng'akomyewo e Uganda. Otereeramu. Ati ng'akomyewo e Uganda. Ebintu nga tebintabukira. Oba omuwala yayongeramu ki saamanya. Akeera ku makya nga bw'oba oli waka ng'oba kale wavudde ku mulimu dduuka lyo bulungi nnyo osibyewo n'okomawo n'onaabako okulya emmere yo bulungi nnyo nga okola ebintu byo nga okomyewo ewaka oyingira obuli bwebake bw'ogenda okuzuukuka ku makya ng'oli ku veranda otudde ate ng'oli bukunyanga bwe wazaalibwa. Ngamba nno kino ekintu omuwala yandibanga ali sirias kati nenjagala omwekubisizaako ku kasimu. Mugamba muganda wange ate kati byembeera gye ndaba nga sigitegeera nangamba otandika butandisi. Waliwo n'ebirala by'ogenda ofeesinga by'otamanyi. Kati sooka olindeko. Kati bwewebakanga oti omaze oliya weebase bulungi. Nga n'okwebika n'ebisse. Ogenda ozuukuka ng'oli ku lubalaza oli bwereere. Bukunya. Nga n'abantu bakukuŋŋaaniddeko bwe bati nga bangi. N'oswaluka ne weekuŋŋaanya n'odda mu nnyumba n'oyambala n'ogenda ku mulimu. Nekitwala ebbanga nyingira emyezi emeka? 4. Lubuto. Nenzeyo nenkanzira emundu kyekingeko. Nga bangamba si ekintu kyekimu temuli lubuto. Naye gwe mulinga ofiiringa signs nti oli lubuto? Nga nazisooka zifiiringa before. Kati the following days saddamu zifiiringa. Naye nga nfiiringire n'omugongo nti nga guba gunnuma. Nga bwe ntuula bwe nti omugongo gunnuma gunfuuyirira nenkaaba n'okkaaba. Kati olunaku olulala ne lukya ekintu kitutte ebbanga bwe nzuukuka ndika balaza. Lwasembayo bwe naswalira ddala nali ku mulimu. Kyannyambala omulundi ogwo ne nnyimuka mpaka wabweru ne nzigyamu engoye ne ntuula magulu n'entanti nga kuli gye kuli. Kigenda okunvaako oba ki ekyannyambalanga oba ki kye yannyingiza oba kyali ki. Sirina kye nyiza kulimba. Genda okudda engulu. Ng'oli bukunya bantu bakukuŋŋaaniddeko bwe bati nga wenna oswadde oswaluse. Kati ne ntuuka ekiseera nga ne ku mulimu sikyasobola kugendayo. Ewaka mbeerawo bw'omu, omwami ali eno, mbeerawo ne landlord kuba yali it was like a family house naye nga balinako ka room akeesudde bwe nali mpangisa. Mwami ne mbimuyitiramu ku ssimu n'alowooza nti nnimba n'akomawo. Bwe yajja n'akirabako. Twayingidde ffenna obuliri ate nzuukusa ogenda okukola ebyange omuntu ali bweru ate ali bwereere. Nagamba ono sijja musobola. Omwami we yeekyangira. Soka kuŋŋambe soka okugamba oli lubuto toli lubuto. Bakebera olubuto toluyina. Bakunoonya kati gw'omu gw'ofuluma ebweru ng'oli bwereere obudde bukukyako oli simanyi oli na musesi. Kale omwami ne yeekyanga naye essimu n'aziggyako completely. N'agenda saddamu era naye muwuliza wadde omulaba. Nembeerawo mpolampola ewaka. Nembeerawo zaayitawo nga weeks 2 ng'omwami amaze okugenda. Nalina ankorate mu kugulu kuno okulaba. Wano wali black wano ye. Kana akagundi akasala black. Mwalimu ankorate. Naye nga amaze naye emyaka nga 3. Kyova yakola maaka eyo. Kugulu kwazimba kwokka ku makya nda morning nga kuzimbye wano kutunyi nga kuzimbye kuti nengamba bamusayite gutambula engeri gye nenze gye mmanyi nti ndi lubuto kyenva ngisumululamu. Bwe nasumululamu ankorate kasuku ekintu kyadduka ne kyambuka okuva wansi mpaka eno waggulu. Mulaba okugulu kuno wekwenkana ne kyambuka okuva wansi
paka eno waggulu kati kuno okugulu ne kuzimba ne kuziba kuno tolaba kano wekenkana nakuno kuno ne kuzimba ne kuziba kuno nese okantulabe nti neŋŋamba ate kati kino kyekintuuseeko producer amagulu gafunye bulungi ago teekawo kuno ne kuno kati ono omukyalo okugulu kwazimba kuno kwe eno ye original kwako gane kale original fine yes ye original naye nga kunene muko kwako kwali kunene muko anti lya izoroza nti oba overi baganda afulusu baba n'amagulu amanene kwako galwa kuba kuno kati okugulu kuno kuzimba kwonna paka eno paka wano mu kisambi ekitandikira badda tulaze kati ategana amabwa gano getulaba wano kujjira kuba ndabye amabwa gajja paka eno byajjanga byokka gana amabwa ate nga okafunye gana amabwa je kukoma okuzimba n'okweyasa nga buli kweyasa kuleeta amasira buli eno yonna kati buno buki buno bulinga obutulituli skini eri mukudda kwali kwazimba producer abantu basikire nnyo wano we wati skini eno abantu babeere nga basobola ogiraba eyo kati olaba wano waliwo obutuli ate wano walyoke kati buno eno yonna kwatika kuno nga kwatika eno yonna mpaka mu bisambi kwatika kokka eno yonna bino byonna ne bizimba era nga bimanyi ozimba biti ne binsiiwa n'entakula olwo nga kwatika kuyiika genda mu maaso naye okugulu nga kutabukira ddala ngenda oteekayo nti amagulu ng'okusituka sikyasobola neŋŋamba no ngenda fiira mu nju nti nva njogera ne landiroodi wange naŋŋamba funako ku bantu b'ewaka olwo obwongo budda eri kuba ennalekawa Uganda sikyasobola kukubira mwami y'ekyanga budda ku kkojja ono omwami namuyisaamu kasimu mwalandiroodi eyampa n'essimu n'entekako eya time namukubira direct kubanga talina simu ya WhatsApp nemukubira ne munyonyola embeera yonna gye ndimu yaŋŋamba ekintu kimu ogenda kukola otya okudda naakuyambira eyo tunayiyizeeyo amagezi ne mugamba kkojja n'essaawa eno newekaba kagaali sisobola katuulamu yiiyo embeera yonna gye nkomawo ewaka nga sinnafiira ku kyeyo ng'okugulu kati nno ntowolokosa nkenderedde nno ddala nga kwazimba kuti nga oyinza okugamba nina okugulu okwo nga kuno tosobola nakulaba yasobola kutuula sobola kutambula nfuususu mukola ku bubiri buli kimu kikola awo ku buliri naye nga nkubira kojja ngamba yiiyo amagezi gonna okole ki okomawo ne mugaa sirina bwe nnyinza kudda kuba sisobola ttambula naŋŋamba kambeeko kyenjiiya kyava ayiiya byayiiya saabitegeera nodda naŋŋamba bw'obaawo n'embituukakyokka yonna gy'olaba ŋŋamba kuba nina omwami gwendazeeko kuba nange ajja kubuulira story ye kuba naye alina ekizibu bwe kityo nange alina omwami gwagenzeeko alina bye yamukolerako agenda kuba akulombera dduwa bazitwe bakyogera mu Lusiraamu agenda kuba akulombera dduwa bw'ofunamu akachansi okugulu okwo nga kukendedde obanga like osobola otambula nga bulumi bukakkane funa chance yonna okomewo yambeerawo kyatwala ndowooza wiiki zaali 2 nentandiko nembotoka wano ali nebbwa neribotoka ntandika ofulumya amasira ag'okumukumu nga mangi nakati likyayiika lwakuba nti nvamira ddagala likazaye nga amasira gayiika nokuwulira kutandisa otowolokoka nsobola olinnya nga kati wano omugezi gyayo akasente ku akawunti funa flight visa yali ekyaliko ddeeka kyenakola musanga nninze ku airport bwe yantunulako yakaaba n'amaziga mwana wa muganda we ojja nga nkwata nga ntwala gyantutte ew'omwami eyo jamunyonyola kojja si kyekyo ojja nga ntwala nga batandika kkanika kugulu kwe kubanga ndiko kwena embeera kitutte kati emyezi 2 kuva we nnakomawo naye olaba kukyali bwe kuti kasuku kuno okugulu nga kuvaamu kino bino ebisambi byo nga 2 kati ebisambi byange binene nnyo era binene tokirabangako
nali kirayeko naye kusinziira kale saizi y'ekisambi kyange bwe kyali ne kuno nga bwe kuli tasobola kikkiriza naye kojja nga ntwala alina omwami gwe yantwala kati okyali lubuto anti nzija kyakunyumiza omwami gye yantwala omwami anzijanjabidde emyezi egi luto nakatandika okuddamu oddulaba tolulaba nemba nga atereeramu ne ludda kati nagenza okuddamu okkeberakawo kwa tinento yali myezi 6 kati yo omusajja kati bwe watukebedde nga luli myezi 6 omusajja yeoyogera naye ate kati ndowooza ssaala za mwami oli dduwa gye yalomba yezza yekka nali ndi awo ng'akasimu nti naddayo ewaka ng'ate baŋŋamba nti wadde ekanga oli bine mga ate wansula wali oyagala nkole ki nfiire mu nju ne naye nakwekuŋŋaanya pakaka nenkomawo eka nga munaye ajja n'andaba annambulanga bwe lulina obuyambi kati aleeta mpola mpola naye era byakwesika akyalimu kiri amanyi oba ndi mulogo oba ndi musamiza oba ki olubuto kyolubula ate ne lumala ne ludda ne lulabika mugaa nange simanyi sayansi yali awo nze nange nali wano nga maze tuuka Kampala ogulu nga kugatandisa okutoola ne munyumiza sole nabo yali nga nzimbye ogulu kutandisa okutowolokoko olubuto lukomyewo ndaba luzimbye ate nga ngono omwana ali fayini bulungi mulamu bulungi so kati kojja pozi wagambye yani ye Kasule oli wangeye ogamba otya kojja jendi ofaananye buli obusajja bwa mirundi bwagamba bwawe 10 3 yaliwa muzeeyi mirundi muyite wano kati gwe ono kati wamukolera ki wamutwala wa omuwala wange wanyumala okunyumiza ku nsonga ezo nali siina wadde 10 kubanga biseera ebyo yali atandise okundabirira nga yampaka sente amagezi ganneesiba nenoonya ekyokukola nga sikola ki tokiraba so nga ate mabegakaawo kumpi nange nafuna ekizibu kyekimu nze nazimba n'okusingawo kuba nkiwa ebifaananyi 2 ono baabimuweerezanga mu ssimu ajja bikulaga oba bulwadde bwa famire simanyi naye nga sisuubira mamala okunyinyonyola ensonga eyo nanoonya amagezi genyinza okukola ne gakola ki ne ganneesiba naye mu kubeera awo nga nkyabirowolereza kuba nagezaako mugamba tosobola sala amagezi gonna gali nnya n'okomangaera bwakunnyonnyodde n'agamba amagezi gandibaddewo kuba sente nziina esobola okunziza naye sisobola kutuula oluvannyuma ennyo bwali tosobola tuula ebyo ebiseera nali ntuula kwebaka bwebasi alina kubeera kyabugazisibaawo oluvannyuma ennyo nensala nenoonya amagezi ki agayinza ottaasa omwana oyo obwongo bunzigira luvannyuma nnyo wenzijukira olumba olwannuma endowooza luyinza okuba olumbe lwe lumu era ng'omuntu eyatuwonya amanyi eyamponya ayinza okuba nga alusobola kuba nze nalwala nentuuka okugenda batuuka okuntwala ku kitanda naye nga buli we bankebera baŋŋamba olumbe tetulukola ki tetulaba era omukono guno gwonna nga bwogulaaguno gwonna gwazimba ne gusingayo n'ekisambu kindowooza ogulaba guno omukono gwonna gwazimba nze ogwange guno ne gusinga n'okusambi gwe ne gwabika wano ne gujja ne gwabikira na wano mabega naye bajja kulaga mu bifaananyi nga gwamera ebinyaanyanyaanya wano wonna bajja kulaga mu mbeera gye nalimuko kuba nze bantwala mpaka ku kitanda tuuka ku kitanda eyo nga bakebera obulwadde tebakola ki tebabulaba tandika okwabikayo ebika wano wonna mubajjanjabi abaalimu nga banyumyanyumyamuko ne mukyala wange ne bagana nawe kimanyi bbaawe ayinza okufiirako wano luno olumbe luyinza okuba si luzungu nga mwemukola ki mwemukisuubira mukyala wange najja abiŋŋamba saasooka muwakanya nnyo nga mukyala oyo gwabigambye yakugambye ati ng'agamba nti yalina omuntu gy'asobola otulagira ntuwa ennamba y'essimu ne bwamuli waka wammwe asobola obbatuukako ne muga atugezeeko ekyo ate tunalaba tufiira ano kuba batugambye bombe terukola ki mukyala ng'atuwa ennamba y'essimu ennamba y'essimu yali ya musajja musiraamu nga waliwo muganda wange ng'atukima twebba nabwebbi ku kitanda atuddayo ewaka gye tubeera atukuba ku nnamba y'essimu eno simu tugenda ogikubako gye baatuwanga yasooka kuba bize ku mando z'eddakiika nga 20 ku 10 agyogererako twakola nga tugumiikiriza
namba gye baatuwanga omusajja tumukwasaganya nga tumubuulira ekizibu kye tukola ki nga tubuuza muliwa nga tumulagirira we twali tukola ki mwali mubeero twali tubeera nga gange osobola okutambula oba nedda nga mugamba nti mpulira obulumi kuba omukono gwonna gwali gwamira ebinyanyanyaanya nga ngamba kale ngenda kusobola okuyitirako awo naye mujja kumpaamu essaawa ng'emu atugumiikiriza omwami oyo yajja ng'agamba nti nga mulina omukisa kituufu olumbe lukuluma naye olumbe lwajja wali wagenda ati tebajja sobola dujjanjaba musajja ng'atuwaawo ddagala ng'atandika tukolako ng'atuwa ddagala teyasooka tusaadde n'ekikumi yasijja muwayira nti yatusaba ng'agamba bwe muliba mufunye mulireeta akaki gasiimo naye nze ngenda bajjanjaba paka emulikola ki sajja ng'atujjanjaba omukono nga gutandika bino ebinyaanya ebyaliko nga bitulikatulika ng'ero ebifaananyi bagenda obikulagaawo wano nawo gwabikira ddala gumala okwabika obunyi gusigadde biwundu nampa amagezi naŋŋamba kati oli wa ddembe ogenda ne bakujjanjabe biki ebyomuddwaliro mu ddwaliro ne pulasito gyazirabaawo kakati omwana ono wambuulira obulwadde bwamutuuseeko nzijukira nkomawo nga nnumbagana omwana nti mbadde nina omwana abadde bweru eyo naye ng'ali mu mbeera bweti ne bweti naye lwadde waŋŋamba lulinga luno oluki olwandeeta wano sajjanga nga mwenna munaalwala endwadde zezimu agamba yani amanya nga nkola ki ng'ogamuwa agatofaayo omwana tugenda mukolako kuba ffe agamba ffe duwa zaffe ziri nnyo nnyini ezigenda ne zikolera ne mu nsi zaawa ez'ebweru namugaa tugenda mukolako naye kyoba olina okukola waafunanga muka akalembereza ng'akafunyeemuuko nga yeewulira asobola okutuula mu nnyonyi nadda omugambanga nadda ne tumukolerako eno era sewo wekyali kyatwala akaseera kasika nene nnyo omwana ono naddamu n'akuba essimu n'agaa kati kojja neewulira bweki bulungiko ne mugaakola ekintu kye batugamba oba olina kasente oli nnyo jja eno omusajja akulereko eno era sewo bwekyo wekyali najja nemusitula tumuleeta omwami gwenja okuwa ennamba y'essimu kuba ekituleese wano ndowooza mu kamera kwebaza kuba tetulina kyamaanyi kye tuyinza kuba musajja oli okuleka omwebaza ekyo kye yatukolera kuba tetulina nnyo ssente zetuyinza kumwebaza kati waliwo embasanze emboozi mubadde mugitandise nga mwagala kunsika eriyo tukole interview oba ebadde na chance era kati nga okuba appreciating omuntu oba ofuna chance kubanze mbadde nsobola nga nina ne plan egambako jja oba nfune ennamba yakaso kuba ndi gundiwo like na subscribinga YouTube channel yo buli gundi yonna nagyoteekayo njifuna ate n'ennamba yebaako so nga njagala namugaba batukubire kaso kuba tunonye kuba no ba interviewers tuyite ku kamera twebaza omusajja ono okusiima tomanya nti waliyo n'omuntu ayinza okufuna embeera nze gye nnafuna abakojja wange gye yafuna ng'asobola okutaba obuyambi bw'oyo omwami kati gwe embeerayo olowooza ddogo kuba nze okusinziira ku kojja bennyonnyola oba is a family disease oba muyina bajjajjammwe ababali obubi kuba ate agamba naye yakifuna nze ekintu ekyo nakifuna lwakuba mbadde sinabatuukawo okunnyonya nakifuna ntya nze ekizibu kyonna kwe kyava ku mirimu gye nkola kati ng'abaloga kyekimu ffe twakayanamuko ku mirimu gye nkolera no okayanamu akayana naye kyeŋŋamba like is it coincidental nti kyewalwala noono kyeyalwala buli muntu yalwala kikye kuba kino kyo bagenda okinoonyerezaako ekyono nga baava abawala ku bawalanduza nga baagala omusajja omu ate ekyange kyo kyaviira ddala ku mulimu nga bwemanyi ebyemirimu bwekityo bwe kyalise so you're now feeling better? I'm very better. Just nti kukakkanamu kuzimba naye era nzirayoko nansabirako nakuma ku baani nga omanyi okusiranga bwe basaba kati nsobola n'okutambula osanze n'okujja gweweereza naye nga olina okiteeka wansi bwe nti nga miranga kati oyo omusajja yabajjanjaba yaani musajja yatujjanja mbadde njagala kuba mubadde mwagala muyisaawo mbadde nkusaba ajikasozi yatujjanja basebo
era mbadde njagala tusomere ku bantu bano abatulaba ku essaawa eno ku kamera tubawe namba y'essimu osanga nabo bayinza okubeera nga balina ebizibu nga gisome essimu eri 074 077 887 6 8 077 nya 887 6 musajja oyo so simanyi kasuku oyinza twebaliza musajja oyo kuba buli lwenkyogeraku ne ku namba eyo nga njiwaayo mba nnyongokamuku ne kuziga okusinziira ku mbeera gye twalimu n'embeera kati gye tulimu kati so tubadde tusaba otumwebalize kasita obawe n'ennamba y'essimu eyo enamba y'essimu kasita ogisomye abaana abagyetaaga banaamunoonyaako lwakuba kati nze kyembadde njagala omumanya wali mu kusoosa wetunyumidde byonna byonna mbadde njagala manya nti lyali ddogo teryali ddogo kubanze asooka nakola ki like nasooka nakutunulamu namanya ki kati ye yakugamba nti ddogo yagamba muwala munno yakusindikira yasooka kundoga kyenkugamba ekyalinga kinsuula ebweru neweyambula kyanga ndi bwereere naddako nasindika ekyokugulu eryo lyali jjembe nga lyeryatuulamu era lyafulumira wano sikulazeewo kati mukulomba ennyo edduweeze emale enkomewo e Uganda lafulumira awo ngeera ebintu bikufulumamu nga ye eryaka era nga akugamba n'essaawa nti kati tugenda kusaba oli wekka nti yendi buzekka n'asaba nebifubutuka ng'obirabako si bya mbu wabula nga naye mwennyini okuguluka okulabako nga lala yekukulukuta okufaako obufi nagamba muwala muno yali ayagala okumalawo lwa musajja emboozi yeeyo nno tulina kyetwongerako producer awo okirabawo kyetwongerako saagala kwongera ku mboozi bye baloga bantu bayiza okunkwata obubi naye maani guno okugulu kuneewunyisizza producer ddamu otulaga okugulu kati wano tokyayina kano wano jangu olaye kuno okugulu wano okulaba nkyagenda era nanzijanjaba naye nga eno yonna kusima kwange mbadde nina buno kati sibutegedde wano walyoke ate eno waliyo obutulututu wano kukyesise eriyo skin yeri mu kukomawo tolaba nti naawe olina obutulututu eno yeriyo skin naye nti kati wano nti kugenda kuwona mpola that's why kweguli so ekitebekiri buli lunaku wabaawo ekipya omuntu kyalaba ne kyayiga nja kulinda ojagala okugulu kuno bwe kutanga oddemu nnoonyeeko ndowooza yejja bait gye tuba tuteekawo nti bwe kutanga kwonna ne kutereera okomangawo wano n'olubuto bw'oluzaalanga n'omwana ojje naye kati awo tukakase nti ebintu bino ebimu naye kankusabira otereere ekirungi oli optimistic nti bakujjanjaba embeera egenda etereera kyokutereera jjatereera olaba ffe abatereera omukono kale kanzireyo wali mbadde nswamye muzeeyi mirundi tugenda kukola interview kanzireyo wali tukole interview yaffe tubasabire birungi byereere until next time mubeere bulungi mweraba